Ekitongole kya poliisi kirabudde abantu ku bafeera beegumbulira omuze ogw'okubbira abantu mu kadde nga kano ng'abaana badda ku masomero. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituuma Lusoke, akadde kano bbanka ziteekeddwa okuwa obukuumi abantu abazikozesa olw'ensonga nti waliwo ababbi abandikozesa omukisa guno okubba bakasitoma baabwe nga basinziira mu bbanka munda oba ebweru waayo. Ono wakoledde okulabula kuno ng'abayizi badda ku masomero era ng'olunaku olwaleero abayizi lwe batandise mu butongole. Ono era asabye abazadde okukozesa omukisa gwa mobile money okweyanguyiza emirimu gyonna. Wabeerawo omujjuzo ku mabanka agarisiivinga ssente era kye tugamba nti bano abafeere batera okuba munda ne wabweru, so batera okugira mu kifaananyi nga baagala okuyamba, either bajja kugamba nti engeri gye waliwo omujjuzo bo basobola okuyamba okubuuka layini. Bwe basa ekyo waliwo abantu abatalina bumanyirivu mu processes za banka, so nga baagala obuyambi. Ate usually tugamba nti ne bw'oba oyagala obuyambi tuukirira aba banka bennyini, wabeerawo desks eziwa abantu obuyambi obwo. Lusoke era asabye abazadde okufaayo ku bulamu bw'abaana baabwe omuli okumanyisa ab'essomero ku birwadde ebiruma abaana baabwe era n'okubeekebejja nga badda ku masomero. Abaana mukimanyi waliwo abantu abagufuula bizinesi okuwamba abaana okubakolamu ssente, so toyinza kutegeera ddi lwakutuukako omuntu ng'oyo. So tusaba mutwale abaana ku masomero, mubatuuseeyo, mubahanding over ku masomero. Then era abazadde ekirala kye twagala okubajjukiza, ennaku zino waliwo abaana abamanyi okusonsoka enjaga ne bakweka enjaga mu makeesi. Abaana mubachekingire ddala, enjaga weeri, enjaga is not a joke. Ono era asabye abakulira amasomero okufaayo ennyo ku bayizi bano n'okubawa obukuumi omuli okussa essira ku bakima abaana bano n'ebibakwatako, okubikka ebinnya ebiri mu masomero, okutaasa abaana okubigwamu n'ensonga endala, era n'ensonga ez'ebyuma ebikozesebwa mu kutaakiriza omuliro abakuutidde okuba nabyo. Schools mwetaaga ne muteekawo procedures endambulukufu obulungi nti omwana aleetebwa ku ssomero bamuleeta bwe bati era bamuwaayo bwe bati, so that enkya bwe tujja okunoonyereza tusange nga procedures ezo weeziri mpandiike. Tuyina ne evidence endala w'osanga nga omuzadde ajja n'akima omwana n'awandiika erinnya limu lyokka, John. Mu buufuwe bumu obw'ebyokwerinda, poliisi erabudde abantu ku bufeero obw'oku ssimu nga bano basinziira ku ssimu ne balimba abantu nga bebawangudde nga baagala kubabba. Kale n'asaba abantu okuba obwerinde ku bufeere buno obw'oku ssimu. Bafere bwe bamala okubulookinga enamba yo, kati bagenda ate ne batuukirira n'abantu b'oyina mu contacts zo eza WhatsApp era nabo ne babafeera nga gwe baba bakufeze. Of recent kibaddeko nnyo, naye twagala okulabula nti yes, wadde nga naffe bwe tulwanisa ekizibu kino, naye kyangu okukirwanisa bw'oba nga teweenyigidde mu mitego gye baba bakusabye okwenyigiramu. For example, bwe bakugamba nti nyiga bwoti ne bwoti ne bwoti owangule $7,000,000, don't do it. Era waliwo ne banoonya nga bano babba ebintu bya gavumenti mu disitulikiti ey'e Nakapiripiriti. Kyayamba is that bwe baali bagenda okulaba ebibbe basanga waliwo piki evaayo ng'erina ebintu byebimu, so wetwogerera twakakwatayo abantu 3, omu nga bamuyita Angela Francis, ono nga wa myaka 22, then tuyinayo ne Lomokol Jeremiah, ono wa myaka 18, then ne Losike Paul, ono nga mwana wa myaka 15. Yise Kigongo kulwa Channel 44 olekulo.